Nana, Uganda. I'm finally choosing to break silence about a very, very serious issue that needs action with immediate effect. As you all already know, that my father's not doing well. He's in akatambi ka mutabani wa Jose Chameleone Abba Marcus abamutemu akategedde wabula singa ofuna omuntu akunnyonnyola obulungi ebigambo by'omwana bye yayogedde ogenda kwongera okweraliikirira embeera Dr. Jose Chameleone gy'alimu. Viki Exclusive gwe mukutu kwoli tukuleetedde akatambi k'omwana n'ebigambo by'omwana nga bwe yabyogedde tubikutemeretemere such that naawe omuntu wa bulijjo oba omuntu wa wansi otegeerera ddala ekituufu omwana kye yabadde ayogerako. Singa Dr. Jose Chameleone agenda maaso n'okujemera amateeka abasawo ge baamuwa waakubeera ku nsi obutasukka bbanga lya myaka 2 wabula singa akkiriza n'agondera amateeka abasawo ge baamuwa yalisukka myaka 2 obulamu ne butambula. Abba mu bigambo byayogedde abamu ku bantu bye mbadde mutannaba kubanga muwa obudde abantu abali ku lusegere lwa Dr. Jose Chameleone abatabukidde nga babuulira ekituufu ye kyalowooza nti kyekituufu. Nkwaniriza buterevu ku mukutu Viki Exclusive yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okosaako kubanga mutuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo ku mukutu guno kwe tusinzira okubeera nga tukusaba video giweka like kijambeko kubanga information eno etambula ku misinde gy'amaanyi etuke kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde. Atatwegattangako mu butongole tukusaba subscribing ku mukutu osobola okufunanga latest updates ne latest information okuva buli kanyomero konna akakola eggwanga Uganda. Mukiro ekikesezo ndaku olwaleero Abba Marcus ngonono mutabani wa Jose Chameleone era ye mwana wa Dr. Jose Chameleone omukulu omulenzi mu mukyala Daniela Atim. Daniela Chameleone amuyinamu abaana bana then Abba ye mwana wo omukulu ddala ndowooza bali bana bamulinamu. Then kakati ndowooza awotegedde bulungi Abba yaani. Abba ayogera olulimi Oluganda era alumanyi bangi abamu abafeesinze obuzibu nga bagenze ku video ye ne bakomentinga mu lulimi Oluganda nga balowooza Abba olulimi talumanyi. Ekyenjawulo abaddiddemu mu lulimi Oluganda n'addamu n'abateeramu n'olulimi Olungereza mwasabulidde buli kiramu n'ekifu. Essaawa yabawadde 24 eza post essaawa 72 nga awabuwi budde post eyo then bw'anaamala okunnyonnyola buli alina kyabuuza ku bulamu bwa kitaawe n'ebigambo bye yayogedde amala asanguleyo post eyo. Now Abba yasoose kulabulirawo ne video gye yasembedde n'alabula. Yakitegedde nti bangi ku bantu tebajja kutegeera lulimi lwakozesezza kunnyonnyola mbeera ya kitaawe Dr. Chameleone. Era Abba video gye yaggweredde n'asuubiza okublockinga buli anaamumanyiira ng'amuyisaamu eggaali kibadde kika. Then katusookere ddala mu bigambo bya Abba. Abba ndooza Joel ogenda bannyonnyolera ogenda bannyonnyolera oyinza obutabanyonnyolera naawe otiddemu. Yadde oluzungu lwange si lungi nnyo nasoma ku mulembe gwa Namirembe Bitamazire UPE naye nsobola otutegeera ye Bitamazire ye yaliwo akadde awo gundi oli wadda. Kale Abba mu bigambo bye asoose n'akola statement egamba bweti never in my life have I seen such never in my life have I seen such unconcerned parents that are so careless about their children's well-being. Agamba mu bulamu bwange bwonna sirabangako bazadde balagajavu eri bulamu bw'abaana baabwe oba obulamu bw'abaana baabwe. Yes, in this case I'm talking about my father's parents. Mu nsonga eno njogera ku bajjajja bange jjajja mukyala ne jjajja mwami. You would expect my father's parents to take care about him the most, if anything, being their favorite child, considering he gave them his name. Agamba nti asuubira bajjajjaabe okubeera nga bafa nnyo ku taata waabwe olw'ensonga nti omwana akyasinza okubeera nga ayagalwa era ye yabawa n'erinnya singa si Chameleone Mayanja family twandibadde tetugimanyi. No one in the country would know who the Mayanjas are
if it wasn't because of my father. Mu nsi muno teri yanditegedde Mayanja family kiki eri singa teyali taata wange. Ayongerayo n'agamba nti taata we abantu abamuli ku lusegere. Oba he also accused his father's irresponsible close friends for not prioritizing his health and instead taking advantage of him. Agamba nti soko name statement. Chitufu. No statement. He also accused his father's irresponsible close friends for not being prioritizing his health and instead taking advantage of him. Agamba nti anokodde he accused anokoddeyo abantu abali taata we ku lusegere okubeera abalagajjavu ne batafaayo ku bulamu bwe obutatwala bulamu bwe ng'ekikulu wabula ne bakozesa ne bamutwalanga ekyokufunamu. The people around my father do not care about his well-being. Tebafa ku bulamu bwe. Do not have his best interests at heart. Tebalina kirubirwa kirungi eri mitima gyabwe. If his friends were actually his friends, singa mikwano gye ddala mikwano gye, my father wouldn't be in this circumstance. Agamba nti singa gyali mikwano gye ddala taata wange teyandibadde mu katyabaga kaalimu akadde kano. They just don't care about him. Tebafa ku taata. They don't care about him. Tebamufaako. They just care about the monetary value. Bafa ku nsimbi ezimuvaamu. Aba munyiivu. Tusooke tukwatiremu awo. Abasinga we bataategedde. Oluganda lwange ndi musoga. Naye at least you can kumenya. Menya. Now Aba wano soko nziriremu wano twatandikira. The people around my father do not care about his well-being. Abantu abeetolodde kitange tebafa ku bulamu bwe oba ye okubeera obulungi. Do not have his best interests at heart. Tebalina kirubirwa kirungi eriye ku mitima gyabwe. If his friends were actually his friends, singa mikwano gye ddala gibadde mikwano, my father wouldn't be in this circumstance. Taata wange teyandibadde mu mbeera eno gy'alimu kati oba akatyabaga kaalimu akadde kano. Emikwano egyetolodde Dr. Jose Chameleone gyejo egya management ye egiri bani ba Melody waliyo gayo wa dread asiba balance muleke namugamba kaawo nga banzibye essimu yange yakache yakuga emiti by the way nakifumitirizamu nga kituufu. So Dr. Jose Chameleone abantu abamuli ku lusegere omwana Abba Marcus ayongedde okubanga abatabukira ensonga gyawa nkulu. Agamba nti bafa just kujja muzeeyi waabwe ssente kumujjamu 100 balagala kimu Dr. Jose Chameleone nga mulamu bamusokolemu wafuna show bwe kumutambulira mu ngeri abantu gye batambulira ku bayimbi mwenna gye mukola ki mwenna gye mukimanyi. So si musanyufu n'abantu abali cross eri kitaawe. Now Abba ayongerayo n'agamba nti ensonga y'obuvunanzibwa. Abba agambye nti oba kankwanguize. He went ahead on hold the same parents responsible for the death of his two uncles, Emmanuel Mayanja, known as AK-47, and Humphrey Mayanja. Mu bigambo bya Abba agambye nti nakafira bakojja babiri omuli Humphrey Mayanja kosa ne Emmanuel Mayanja abandi bamanyinga AK-47. Olw'ensonga AK-47 passed away in 2022. Yafa mwaka 2012 gwe mwaka gwe yafa. Era kyava is getting consciousness kwe kuzirika yazirika oluvannyuma lw'okubwa mu bbala ya manager Jeff. Gye bayita Dijavu. Yes, abasinga mwali mugimanyi. Now Humphrey nga ye muganda w'aba Chameleone omukulu ddala era Chameleone abeera muto w'omugenzi Humphrey Mayanja. Now Abba Humphrey yafa mu mwezi gwa kuna. I think yali March.
yafa mu March. Mbaise emyezi Obuzibu yali aludde koko. Era naye ebizibu byali mu lubuto. Ebizibu byali mu lubuto. Ebya Humphrey. Yes. Now Abba claims that the death of his two uncles were a result of their parents' negligence. Agamba nti ekyaviirako ba ankowe oba batata abato okufa bwali bulagajjavu bw'abazadde oba abazadde abeesulirayo ogwanagamba. So far, I have already lost two uncles, and that's because of complete and utter irresponsibility. These people's parents. Agamba nti nfiiriddwa batata bange babiri olw'obulagajjavu obw'ekika ekyawaggulu bazadde baabwe. For a long time, the Mayanja singing siblings have faced criticism for their drinking habits and violent behaviors. Bamayanja abayimbi, that is Palaso, that is Wizo Chameleon. Bababuulidde nnyo oba bawabuddwa nnyo okuva ku byokunywa ebyo ebitamiiza ebibaleetedde obuzibu okubeera ne violence kwosa n'okubeera nga bali violent emizejje emibibi kuvuma byonna era nga egimu ku mize egyo mwe muli okubeera nti Chameleon ex we era nga ye mama Abba Daniela Atim Wesley yavaayo n'ayogera ku nsonga yemu eya violence mu maka n'omwenge guno n'agwogerako. Now mu mwaka gwa 2022 Douglas Mayanja amanyiddwa nga Wizo naye yakwatibwako mu katambi ng'asabula Sandra Teta bubi nnyo era Daniela naye yavaayo na blaming ekikolwa ekyo ku bazadde era Daniela wemba mujjukira ya blaming abazadde baani baba Wizo. Now dear mama, this doesn't bring any practical solution. Translator wabuze. Dear mama. Yes. Abba agambye nti dear mama, this doesn't bring any practical solutions. Kino kyonna tekirina kugonjola kwonna kwe kireetawo. This only empowers them to keep up what they do because in your eyes it's always a woman's fault. Soko demu nawe yogera bingi sika kalo tateko ka video kenandi nyonyodde okusinga anti video je natemye ne tugiwandika tugitemeretemera abantu. Dear mama, this doesn't bring any practical solutions. Mama wange omwagalwa kino tekireetawo okugonjolwa kwa mugumba. It's only empowers them to keep up what they do. Kino kiyamba bo okwongera amaanyi mu ekyo kye bakola. Because in your eyes it is always a woman's fault. Kubanga mu maaso go ensobi ereebera ya mukyala. She must have provoked him. Ayinza okubeera nga yamusonsoonya oba yamusojjasojja. Tena mwana nasabulaani munne. So Abba ekigambo ekisinga okubeerera ddala ekikulu yagambye nti grandparents have not helped his father be more responsible as person for his own health and lifestyle choices. Obuzibu asinze buteka ku bajjajjaabwe olw'obutabulira Chameleon okubeera ow'obuvunaanyizibwa eri obulamu bwe. Okwosako n'emikwano egy'ekibogwe egyagala okuba nga gisikamu busisi ssente mu Abba. Now naye waliyo byeweerabidde mu katambi ako Abba mbadde njagala bajjirayo kiw ebikulu ddala. Mulimu ensonga enkulu wamugambidde nti abasawo baamugamba singa tava ku mwenge, singa asigala nnyo omwenge emyaka 2 ekyo nakibagambye mu ntandikwa. Now Abba yagambye nti ataddeyo vidiyo eno emaleyo essaawa 72
era essaawa 7:30 twakatambulako essaawa 10 nezi essaawa 12. Joel nsaba ompe ezimu ku key comments timu byononese mama ezibadde awo wakoze nsomerako ezimu ku comments. Waliwo omukyala amanyikiddwa nga Aminata Mariams yagenze n'agamba aba yes we wanna know why you don't want to associate with your grannies. Olwensonga mu video yagambye sikubira n'abajjajja bange. Olwensonga sagala kwatagana nabo. Sagala kumanya bibafaako olw'empisa ze batuusizza ku bantu be. Now damu comment ye agambye yes we wanna know why you don't want to associate with your grannies. Twandyagadde okumanya lwaki toyagala kukolagana n'abajjajjaabo. Aba n'amuddamu yes my grandparents are evil people. Bajjajja bange bantu misege. They once told me and my siblings that if my father were to die, batugamba nti singa bazadde baffe taata waffe afa Jose Chameleone, we would be left with nothing. Tujja kusigala tetulina ke tulina. That my mom era ne mama will sell tomatoes in the streets. Ajja kutunda butunzi nnyanya ku street to take care of us. Asobola okutulabirira ng'abaana. Awo nno waliwo ensonga kwatamu. Aba Marcus agamba ensonga lwaki takwatagana n'abajjajjaabe okuli Muzeeyi Mayanja ne mama wa Chameleone eryemu olw'obutaba na buvunaanyizibwa bwabwe kimala ne basuulirira obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana baabwe kyamuviirako naye okubeera nti ng'omuzzukulu mu luggya tayagala ku associatinga nabo. Omwana n'amubuuza mu komenti bw'aba tayagala lwaki tayagala kukwatagana n'abajjajjaabe. N'amuddamu n'amugamba nti tasobola kukwatagana n'abantu batalina buvunaanyizibwa bajjajja emisege ddala ivo ekintu ekirimu buli sitaani kati gwe nguyita omusege ddala. So omwana munyiivu eri bajjajjaabe. Ekyo kituwa bajjajja kiki kye balina okuteekinga eri abaana n'abazzukulu. Naye ekigambo kye bagamba abaana bano kinene. Kubanga jjajja kati tetumanyi abba kyatatwawulidde. Bano bajjajja, jjajja mwami oba jjajja mukyala ani yagamba abba nti Chameleone bw'afa mugenda kukomba endagala. Temugenda kusigaza kantu konna era n'ennyammwe wakutunda ennyaanya ku street asobole okubalabirira. Tugende ku comment ento omulala. Comment endala. He is very arrogant. We don't know how to help him. Ani oyo musome erinnya. Erinnya lye libikiddwa wano. Okay. Now agambye nti ani Chameleone ali arrogant. Ayogera bubi. Ayogera mu ngeri ey'obuteefiirayo. Nga baserebu babeera. Tetulina bwa kumuyamba. Aba n'addamu. You the people made my dad who he is. Mwe abantu mwe kennyini mwe mwafuula kitange ekyali. He is famous because of the Ugandan people. Mumanyifu lwa kubeera mwe Bannayuganda. You people. Mwe bantu mwe. You have the power. Muyina amaanyi. To give him a reality check as well. Okumubuulira ebintu ebyannamaddala ebigenda maaso mu bulamu. He is nothing. Talina kyali. Without his supporters. Nga mwe bawagizi temuliiwo. Aba Marcus is so intelligent. Aba bagamba mwe mwafuula Chameleone kikyali. Okyo kyemumusibako mu Chameleone ali arrogant. Oba not kyemumusibako kyemugamba nkitaawo ali arrogant. Oba teyeefiirayo ebintu bye alina olwo olunkulu n'olugezigezi. Talina kyali ewatali mmwe kuba mmwe mwamukola. Era kiri gye muli mmwe ng'abawagizi okumushepinga Chameleone ne mumuteeka mu layini entuufu. Ne mugamba nti gundi va ku mmwe. Ne mugamba nti Chameleone ekikuleetedde obuzibu mwenge bwe guba ng'abasawo gwe baggaanye ate gwe n'oguddako. Va kukuba abantu kibooko tulina okukola naye Chameleone shows zikyaliyo akyali musajja. Kawaliyo comment esinza okunnyumira. Ono bamuyita
Mbabazi 33 agambye nnyoko Atim she doesn't drink. Abuziza abadde abuuza mama wa Abba Atim Daniela nnyoko tanywa tanywa he is loved by the world. Ayagalwa ensi. Mu comment ono Mbabazi akyokoza Abba agamba nti he is loved by the world and we are praying for him, hope he be okay. Agamba nti mama wo tanywa. Tata wo tumusabire era ayagalwa nnyo eri ensi. Kati Abba amugambye nyoko you ekyo sijja translate nyoko your family lineage Garcia. You people, what you don't know about Abba amanyi Oluganda. Ate Abba takola nsobi nga awandiika Oluganda. Mwana mugambye nyoko you tokiddingana your family lineage Garcia. Bonna aba family ya Mbabazi abayisizaamu. So those are some of the top comments. China yendala. Mpayo comment 2 tunyuke. Tubalekera akatambika Abba. Waliwo naze nagamba waliwo abatugamba nti yalya sente zaawedde era obulwadde bwalwala babuyita zaawedde. Oyawulidde nti zaawedde akomawo propaganda n'alwala ono komika gitadde mu Luganda n'alwala era zaawedde bw'anadda mu America your dad will heal gwe just wait. Amugambye taata zaawedde wanadda mu America tata wa Kamira era Abba alinde. Abba n'abagamba that is false news. Mawulire ga kisiru. This is not a stunt to escape debate. Kano sikabadika kudda okubaganyako birowoozo. Sikabadika kudduka mu banja. We don't know a Julie or anything of that sort. Tetumanyi Julie mwana Abba abe ekintu kyonna ekikwatagana ku nsonga eyo. Now my submission about Abba. Ochayinayo comment endala. Abba njagala mubawe eno yesemba. Mpa yesembayo. Some of these things you'll understand when you grow. Wali amugambye comment. Ebintu bino jabitegeera nga okuzu because oli mwana. You are exactly on Abba yagamba. You are exactly the type of people I'm addressing. Oli omu kwaba abantu bengezaako okubuulira. So incompetent in regards to what is actually right and wrong. Ono Abba asobola singa yakoze post mu Luganda. Muli bagwagwa temusobola mukwawula. Ebigambo ebimu bireke. Abba singa yakozesezza lulimi Luganda buli wamu. Singa internet olwaleero. Era singa olaba bakadama bakozesezza live singa. Now Abba ngenda kumu addressinga mbiti bibiri. Abba ngenda mu addressinga ng'omwana omuto. Secondly, Abba ngenda mu addressinga nga omwana ategedde obulumi bwa nnyina n'ekitaawe ne bajjajjaabe ate nga mwana mukulu. Muntegedde? Abba okumu addressinga ng'omwana omuto nsooka okumuwa credit olw'ebigambo bye yakozesezza n'obwegendereza obw'ekitalo. Ng'ebigambo ebyo tebyabadde mu buwandiike. Omanyi omuntu bw'oba okola comment mu kwogera ne comment mu buwandiike. Comment y'obuwandiike ebamu obwegendereza bungi nnyo era eba nsengejje nnyo. Naye ate comment y'okwogera ebaamu ensobi nnyingi abalala ze basobola okukwata naddala singa oba oyogera ku nsonga eri sensitive oba oyogera ku nsonga eri emotional. Twogera ku mwana Abba ayogera ku kitaawe ali mu critical condition e Nakasero Hospital. Era ne twogera ku mwana Abba agenda maaso n'okuba nti alina smartphone alaba buli kimu ekigenda maaso ku mutimbagano ku bantu biki bye boogera ku kitaawe mu lulimi Oluganda Abba lwamanyi obulungi, mu lulimi Olungereza Abba lwategeerera ddala. Era Abba atunuulira statements ze munda mu ye nga tannaziwa public
n'akozesa amagezi neetondera bekinaakosa era n'alaalika n'abayinza okumujjonkera. So Abba Marcus ng'omwana muwa credit olw'okuvaayo n'ayogera byonna bye tubannyonnyodde oba byayogedde ng'akulaga ali emotional about his father, alina stress about his bujjajja, ate alina obusungu ku baani abatambula oba abawangaala ne muzeeyi, naye bonna n'abadressinga mu ngeri etasukka limiti ku muntu anyiize waayina koma. So Abba mumuwe credit awo maze okumwadressinga nga Abba omwana. Then bwe tugenda ku the other side of being nti ayogera ku kitaawe, emotional feelings. Okitegeera ayogera ku musajja gw'ayagala, omusajja gw'alabidde obulamu bwe bwonna. Nti Abba bw'avaayo n'anenya ababeera ku lusegere lwa taata we n'abagambako n'abalaga ensobi zaabwe n'abalaga n'ekituufu, kitegeeza Abba mukulu mu birowoozo. Because Abba bw'abadde annyonnyola abantu ababeera n'emuzeeyi ayogedde bulungi era akirambise nti abantu bano batunuulidde kimu kyakujja muzeeyi ki sente, wabula nga bamanyi health status yaani ya Chameleone, ne batamugamba nti abasawo baakugaana omwenge guleke tusobole okunogamu akasente ng'oli mulamu era ng'oli muwangaazi. Omusajja bamulabanga cash crop, omusajja bamulabanga kyamaguzi nti sizoni etuuka kukungula, bamulabanga mwanyi naye nga n'emmwanyi singa ejjako ekiwuka byonna byonna biba biwedde olumuli luliibwa, otalufuuyira kiba kigenze. So Abba mwana alina obwongo obulowooza obufumiitiriza n'afulumya, because statements za Abba zonna zayogeredde eddakiika kumpi 6 obulwa ensobi 5 ewaseeredde olulimi ng'ayogera. So kitegeeza nti Abba okuba nti ayogera ku nsonga eziri sensitive, ensonga eziri emotional nga ziri munda mu ye, because Abba waliwo watuuse nga akiraga bulazi lwakuba takyogedde naye ng'akiraga nti mmwe musobola okulekulira kitaawe essaawa yonna in case nga muzeeyi afudde. Kale kamba nnyonnyole Abba kyategeezezza. Abba abadde ategeeza abo abali ku lusegere lwa Chameleone nti muzeeyi Chameleone singa bukeera ku makya n'avambula Mungu n'amujjulula, bano mikwano gya Chameleone, bamaneja ba Chameleone, abalya ku Chameleone, kyangu kyakuddamu kufuna muntu mulala gwe bakwatako munnakitone ne bafuuka mukwano gwabwe ne bafuuka maneja waabwe ne bamulyako akasente nga bwe badde bakikola ku Dr. Jose Chameleone. Wabula ye nga Abba ne baganda b'abalala 3 oba n'abaana ba Dr. Jose Chameleone bonna, kizibu kyakuddamu kufuna Chameleone gwe bayita taata nga waabwe wa ntumbwe zaabwe. Era Abba yabagambye ku lw'abaganda abalala abana agambye bana, kitegeeza nti abazi bano baganda ba 3 n'oli omwana wa Dorotia. Yes. Okitegeera olw'abaganda ba bana tayagala kufiirwa kitaawe olw'ensonga nti yabalabirira. Yes, he's right. Era Abba n'atwala obuvunaanyizibwa obusensinga n'afumiitiriza n'afulumya. Abadde very very careful and brief bw'atuuse kwogera ku bajjajjaabe. That's why Abba agambye nti ekyo ajja kudda lulala in case ekyabajjajja in case nga debate ekoze eki ekuze. So Abba abadde ng'eyasoose okuteekateeka statement, wabula abamu kibawadde ndowooza nti engeri gye kiri nti maama aludde nga takkaanya na taata, ate maama yalina abaana, walibaawo chances z'okubanga maama yatumye omwana obanga maama yalinga ayogedde ebigambo omwana byayogedde. Nze Vicky nja kuwa ensonga. Oli mulenzi
Abba ye mulenzi omukulu owa Chameleone. Mu bufunze yali next to dad. Okitegeera. Osobola okutunulamu ekinajja mu maaso singa taata aba avuddewo nga gwe mukulu. Nentwala obuvunaanyizibwa bwa kitange. Abba nga ye omuntu ategeera akiraba ng'obuvunaanyizibwa bwe okutaasa embeera eyandize mu maaso nga bukyali. Obuvunaanyizibwa obwo bwetikka. Okubwetikka ate nga ye alaba mukadde kano. Busobola okutaasibwa. Busobola okutaasibwa. Ate abusobola akyaliwo. Ye tasobola kutunulira mbeera eri emutuukeko ng'akyasobola okukola ki? Okujeŋŋanga. Abagamba nti Abba ayogedde bubi nga mu ndowooza olowooza nti ayogedde bubi. Sooka olowooza omusaayi gutambuliramu Abba si gwe gwa Kamiiri. Era si gwe gwa Daniela. Ojja kusanga nga bantu bagwa mu gurupu. Ababiri ababadde perfect for the whole life gwe gy'obamanyidde. Ate nga naawe kennyini alaba perfection y'abalala toli perfect. I rest my case. Wanise? Ofunyemukawo. Nsengula abalooya. Ennaku zino nzunza nnyo mu kkooti. Kale kaakati Abba okuba nti atumwa either maama oba omuntu omulala. Nze nja kukatiriza nga ngamba nti Abba waliwo 80% obuvunaanyizibwa ku bigambo by'ayogedde nga ye ng'omwana. Okyogedde bulungi. Abba ye mwana omukulu asobola okulaba. Ffe waffe bw'obeera nga sister wo ye first born gwe n'obeera nga omulenzi gw'omuddako. Ewaffe bagamba nti omulenzi aba mukulu newankubadde aba akusingako emyaka naye omulenzi aba mukulu kwani ku muwala era omuwala amuyita baaba. Okitegedde? Olw'endowooza n'obuvunaanyizibwa obwetikkibwa eri famire singa muzeeyi aba avudde embulamu bw'ensi. So ne Abba obuvunaanyizibwa 80 ku 100 okusinziira ku bigambo bya Abba nga bwe tubikusengejjedde. Abba alina obulumi ng'omwana. Abba yasemba ddi okubeera mu Uganda? Ekyo mukibuuze. Secondly, abaana b'omugenzi AK47 baali baakoma ddi abalongo okubeerako mu Uganda? Nabalaba recently obanga babaleese. Baabaleeta oluvannyuma lw'emyaka ndowooza nga 8. AK yafa mwaka ki? 2012. Bale emyaka 8 n'egino. Almost oluvannyuma lw'emyaka 10. Babatwala okulaba amalala. Lwe babatwala. In fact, twagala kuyingira bintu bya family. Abba akatambi tukabaddizeeko ogwokubiri. Era tukabawe. Kambawe tulinamu abayivu. Muyinza okugamba nti ebigambo twetuminkiriza katubawe Abba. Waliwo abalajjanye. Mu video junior oliwa. Ajja abakoleremu kasinema akase ku munno waaki. Tebakimanyi nti naffe tusobola. Kale abyebyo Abba bwe baka bwasobodde okubeera ng'ate abatuusaako. Mbere bulungi tusinkane mu updates endala nnyingi zikyajja mwiraba. Wana Uganda, I'm finally choosing to break silence about a very, very serious issue that needs action with immediate effect. As you all already know, that my father's not doing well, he's in hospital, and you guys probably only know the surface level information about what is really going on. To start things off, my father suffers with acute pancreatitis. In most cases, this is a condition that is caused by repeated alcohol use. In this case, this is exactly what is going on with my father. To put things plain and simple, my father struggles with alcohol addiction. This is something that he's been suffering with for quite a while now, henceforth the weight loss that people keep on talking about and everything. It completely disheartens me when I see the internet throw around and bash my mother, making her the cause of everything. I'm here to tell you that is completely false. My mother has nothing to do with any health issues that my father may be experiencing. Throughout my entire life, I've always seen my father struggle with alcohol and controlling the use of alcohol. Yes, given he's a big public figure and he's human at the end of the day, he may struggle with certain anxieties and blah, 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 and maybe he chose to use that as an escape. Unfortunately, that kind of thing is starting to catch up with him. At the moment, even though I may not look like it, I'm very angry with my father, and I'm angry with
the environment that he puts himself in and the people he surrounds himself with. Never in my life have I seen such unconcerned parents that are so careless about their children's well-being. In this case, I am talking about my father's parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete, utter irresponsibility I've ever seen from parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete and utter irresponsibility of these people's parents. Honest to God, I don't even like to call them my grandparents because I don't like any association with them. That's a whole nother story altogether. Let me know in the comments if you guys want to know about that. But back to the main topic. You would expect my father's parents to actually care about him the most. If anything, be their favorite child, considering he gave them their name. No one in the country of Uganda would know who the Mayanjas were if it weren't for my father. The people around my father do not care about his well-being and do not have his best interests at heart. His friends, if they were actually his friends, my father would not be in this circumstance. They don't actually care about him. They just care about the monetary value he brings to them. The point of this video is I want to bring the truth out to the people that care about my father, all his fans, all his supporters, all his people. I want you all to know that if my father continues this pattern, according to the doctors, he has 2 years left. And this really disheartens me because this is my father. I've known him my entire life. I know him better than anybody on earth, even the people that listen to his own music. We need to work together to get my father the help he needs. As for my personal issue, I am very, very infuriated and angry with my father because I feel like he is making selfish decisions. I have 4 siblings and my father still needs to be alive to take care of my siblings. He has been told time and time and again from his doctors, from his healthcare professionals, that this is a habit that needs to slow down in order for him to have a long life with longevity and happiness and whatever. It angers me to see that him knowing this, he still continues to pick up the drink and ruin his pancreas. That is why I'm on here asking for everybody's help. I want all his supporters, all his fans, everybody that enjoys my father's music, even if you may not like him, even if you may not agree with the things he's done. Even myself agreed that he's a very, very flawed human being. He's a very flawed man. But at the end of the day, God put us in this world to love everybody. I'm asking everybody on here to hold him accountable. At the same time, by all means, I'm sending this message not in a negative way, not out of negative heart. It's a completely human thing to struggle with addiction or substance abuse. This is not a call for embarrassment. This is not a call for you to go and embarrass people or embarrass my dad for depending on substance. This is a call for help yet again. We need to collectively come together and help him if we want to keep him on earth longer. For the sake of music, for the sake of your favorite artist, and for the sake of us, his family. His true family. I want everybody to be all up in his comments, or however, if you know him, if you're in contact with him, if you meet him outside, if you meet him at a bar, I want you to let him know that people love him and people want him here. And the promoters that selfishly book him, despite him not being in physical condition visibly, you know what's coming for you. It's so crazy to me that other people would see a human working to a breaking point, and they still book him for shows. It's so clearly visible that my father's not doing well health-wise, and these promoters still continue to book him and use him as a workhorse because, again, it's about monetary value. To reiterate, anybody and anyone that even cares a little bit about my father's well-being, please speak out, hold him accountable, and let's do what we can. He's given so much enjoyment and happiness to Uganda as a country and given it so much recognition. I feel like personally this is our way of giving back. Let's help him out. Thank you for listening, and I hope you can carry this message with you. Disclaimer, anybody with bullshit in my comments, anybody talking to me crazy in my comments,
you will get blocked. And I put that on my mother. Runesa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne plots ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina ploti ebugema okuliraana emabega wa university 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka n'5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteka offices zaffe esangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kw'oteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties, let's guide you home.